Mugamze kafero oine kwa suku mwanyi nazo oine Munyango open the gate. Amore mutusi pakamela mukule bwatolose ulusaatya nabutwangala agenda amugamba gwe tumanyi nti nze nkeera kunywa walaja agenza okugula oluggi nga mulaba agudde mu mulyango wakati ebyo byentegeddeko naye byebasibibaawo badde bamusibyemu gwe mweguli mulaba naye nga n'ennyumba yonna ebintu bamujja ku kitanda eri wansi naye alabika noozo yayagadde yassa omuntu ateekeddwa okuba nga yayingiddemu ng'obudde bukyali kubanga n'emmere yoweeri yabadde afudde yalwanye paka ne bamusinzizza amaanyi eza kino okumusibamu omugwa baleka babadde babuza bujulizi kugamba nti yetuze ye nga ate batuze mutuge atugiddwa n'asibwamu n'omuguwa esebeera ku makya bukedde nga ennyumba y'enzigule ku makya evuddewo egenze omugaga ku kizimbe kye era agagula ekifo wano kati kyegenze kati tumanyi embwa oluyimiridde awo ne batandika omukubira amasimu kyamani asoose okunoonya essimu ennamba y'amasimu kati bagenza okuzuula embwa baziyingire tumanyi bagyeyo kakati embwa bagireese neyingira mu nju y'omufu y'omugezi bwevuddeyo nedda emmanju nevaayo nebuuka ennyumba eriwo eyamulirwa naawe negenda endala neiba omulala ew'emmanju then embwa nesibira ku gate embwa bwesibire ku gate bo bali poliisi yemanyi embwa bwebyeyina okukola neremerawo bweremeddewo ne bagamba ani nanyini wano nga babuza chairman ne mwogera mukumwogera chairman tekigenda kwogera so nenkuba essimu kubanga essimu ngiina nga tapikinga simu omukulu akulidde ekikwepeto n'asalawo n'agamba nti katumenye kufu muyitaani nanyini awo ye Nathan Lujumwa Nasaro Lujumwa Nathan nanyini okumukubira batulagirira n'ewaka batugamba mutabirayo omukyala yagenda bweru omwami omukyala wetali batugamba yali mukukola tumukubira amasimu nga takwana kizimbe batugumye buli yakaawo babaagala okugula ekifo kye naye n'agamba nti sijagenda mu kyalo kambeere wano bwekito byali naye nga ye bali baagala bagulewo n'agala okutondawo erinnya nze Kafeero Joseph Lukuta ate oli olina lukwago kyeno oli muganda omanyi nze mukulu wange naye nga bali baagala muwa ssente awo najja nantuukira ne mugamba nagamba siragenda mu kyalo munuga kireke bali balamuwa $8,000 kati tumanyi ekimusa situkimanyi naye kirungi poliisi era bugenda okutandikira ebyo byabaawo just bitutte ndowooza kati myezi 2 kuba baatumako omuntu nga baŋŋamba nsendesende maama yaŋŋamba abo tebakola ki byesonyiwa ebyo ffe tetutunda kuba nabagaba ffe tetutunda kyekyo kyokka agiresa negenda okufuula fite bwevuddeyo negenda emmanju ennyumba ye nebeerayoko akaseera nevaayo bwevuddeyo neyita wano ku lubalaza wano wetuli negenda nesibira ku geti era eyomutuuza omulala kati bwesibiddewo bo nga abakugu nga poliisi
yo emanyi ekyokukola embwa bweremeddewo ne bagamba nti ani nanyini wano nga babuuza omukulembeze ne bagamba mbumanyi neetaliiwo omukozi wa gavumenti babakaawo nti ani alina obuvunanyizibwa obulala simanyi omukulu akulidde ekikwekweto nakola ki nagamba bagule kufu bagimenye then ne bayita ekyebyuma then nasalako okufulumi tuyingira embwa esoose okuyingira negenda ku lubalama bweti munda olwekizimbe ekikomera neyita ku toyi then neyingira omulyango the first floor wansi negenda emisinde neyingira munda eyo waliyo counter zibazimba reception counter esibide kafaliso akumulebeke batadde ku moroka ne bulangiti netuulako bweki so kati nze okumanya kwange simanyi mbwa bwenoonyereza naye bonga abagirese bo bamanyi wanga bwetudde nesitukaweera speed neyambuka nerinya amadaala kizimbe kyamadaala then netuka era second floor then esanzewo engatto nazo neziwunya kunebeeraawo ne stocks kati simanyi nze mbwa kyeyina kukola sikimanyi waliwo mukumi yenna watu wabadde tusanzemu omuntu wabula tusanzemu ebisumuluzo bakiteeka okubanga nti oba bwaba nga yakoze ekintu n'afuluma n'abirekamu ebisumuluzo neyeyambula tusanzemu n'empale ne saati ebyo ne bazijjako statement alaze nti abadde ng'omuzimbi oba bw'oyingira munda akola innovation asiga langi ekizimbe bakisiga bakyamaliriza tekiri mu muntu bamaliriza era olaba nti mubaddemu abantu abakola ki ababadde bakola emirimu kubanga semiti wali awo bwakamusumula then waliwo paint oil paint naye mwali oil n'ebikola byonna olaba n'ebisumuluzo nga naye abirisaawo nga n'engoyo ziraba zibadde waliwo zeyajjeemu nga zinyirira nga bamutuze omukyala tuludde naye ku wakiso mutaka talina tabu akola ka bizinesi ke kamwenge naye bakedde ku makyanga bamutaddemu omugwa ne bamutuga nga ebintu byonna otabasoose okuyingira munda ng'engoye zonna bazitankudde naye nkubira gavumenti omulanga naddala oba wakiso district wa DPC police etuyambe wakiso ofuse ekizibu abantu ati abantu bayingira sabiri mayumba abantu babateeka security iganye kitegeera kati nganze chairperson nganze olaba nze siri amuti naye police bebanga erese manpower ne banga basobola okubanga bayigupinga ne bajjanga bayita mu bantu ba police ino kuma abantu n'ebyabwe naye tebefirayo waliwo obunafu obulyawo so nkubira bwekikwatako yenna atuyambe ate bwe tugezaako okukwata abamu obulyawo ne tubasirika ku police wayita 2 weeks oba mwezi gumu ne bakomawo ate ne batandika okutawaanya abantu kati so mama waffe gwebase naffe batulekanafe tematiamani tubadde kwagala muntu yakoze ekintu ekyo naffe tumwekolereko bwe kibadirisa tulisuneko kati mama waffe tukole tutya ffe abasigala